amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo ery'emu yokka Nabbasa twamma. Wonyukidde olunaku olwaleero nga poliisi okuva mu bitundu eby'Embaale mu Bugisu etandise okugenda mu maaso n'okuba nga beetebuuliriza ku muvubuka agombeddwamu obwala ng'ono ategerekese nga ezadde Kikimwanga ku bigambo okuba nti yakkakanye ku muvubuka munno w'emyaka 19 ategerekese Kiryaisi Kaweesa n'alyoka amutungatunga eccupa ey'omwenge gye yabadde amaze okuba nga bw'ati amenyamu kakkana nga yamusazeesaze yenna baamuyoddeyodde okumuddusa mu ddwaliro ekkulu ery'Embaale n'oluvannyuma n'alukasa omuko ogw'enkomerero. Tukitegeddeko nti bano yabadde nga bw'atyo ali mu kunenya munno oluvannyuma olw'okumukugira okwagala omukyala gwe yabadde yeegwanyiza. Yabadde nga bw'ati agaana omukyala okuba nga bw'ati agwa mukwano n'omukwate ekintu ekyamuviddeko omukwate okuba nga bw'ati ava mu mbeera n'alyoka amutungatunga eccupa gye yabadde amenyemu wakati. Era nga tukitegedde nti ono bamusanze mu kazigawo akali ku katale akanene akambaale Central Market mu yafiiridde. Poliisi omubiri gwe neegugjawo neegutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'Embaale okwongera okwekebejjebwa ng'erina okubuuliza ku nsonga eno bwe kyagenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi okuva mu bbendobendo ery'Embaale Rogers Crispus Taitika akasizza bino byonna babadde nga yogezeganyamu ku Nabbasa n'alyoka abaako byatubuulidde. Omutala yamulema asuubiza nti onotakwakwa n'okusumba amagezi rumuzikoda Central Market yamufumica era ono yagala yafa. Kirungi mu kyotoboyire okumufuna era bawulidde nga tubakoba nti ntamateeka abawa obuyinza okugema omuntu akereza okuba ng'akoze ensobi. Twenda otwala omukisa guno okusanukira abantu abakolera mu Central Market kubanga onaabayira agezaako okubomba aye muvuunya era baboneka nga bamugemesa polisi wano wendogera ali mu itudali Central Police Station Embaale wano kuboneka nga ajja mu maiso n'okwebulira ku musango ogw'okufumita muntu yamuyita ng'akozesa amacupa. Wennyukidde olunaku olwaleero nga poliisi okuva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli ekisangibwa mu Busoga ey'omwambuka etandise okugenda maaso n'okuba nga beeteenoonyereza ku mukyala agamba okuba nti ono asiiwusa empisa n'alyoka akakana ku mwami we n'alyoka bw'ati amukekejjulako obusajja era okakana nga omukyala ono abinyise mu nsuwa n'abulawo. Okusinza ku mawulire agava eri oyo galaga nti omukyala ategerekeseeko erinnya limu lyokka eryanaabirye ow'emyaka 30 ng'ono omutuuze ku kyalo ekiyitibwa Bugambo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luuka wabula ng'abadde awangaala omwami we mu disitulikiti y'e Kamuli ategerekese nga Yoseeri Kakubire agamba okuba nti ono afunye obutakkaanya oluvannyuma olw'okunenya omwami we okudda ekikeereza ewaka n'oluvannyuma n'alyoka akwata akambe n'amukekejjulako obusajja. Ekikolwa kino kibadde ku kyalo ekiyitibwa Mission Cell ekisangibwa mu Town Council y'e Namwendo mu disitulikiti y'e Kamuli. Bino bijjidde mu kiseera nga twakusomera amawulire wano ku Nabbasa gye bavuddeko oluvannyuma olw'omukyala ayitibwa Susan Namuganza eyakakkana ku mwami we Moses Kawubanya n'alyoka amukekejjulako obuli enkoko era nga mu kiseera kino akyapookya n'ebiwundu mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli. Omusajja yasaliddwako obusajja nate ono akyali mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Kamuli Mulago gy'ali okuba nga bw'ati afunye obujjanjabi. Abamu ku bantu okuva mu Town Council y'e Namwendo mu disitulikiti y'e Kamuli bogezeganyiza mukono wa Nabbasa Rogers Zizaala mu kitundu ekyo ne balyoka balaga ennaku ey'amaanyi era nga bavumidde ekikolwa kino ne basaba poliisi okusobola okukangavula omukyalo ono eyenyigidde mu kukola ekikolwa kino. Ensonga ya Kulismansi omukazi nayekola Kulismansi yaheeranga essaawa kigire omukatira n'obusungu bikola akola omulimu gwa washing day munazira washing day ekiri wano omukazi yagemye iba obwire yamusalaku ebintu yamusalaku obusolo saada aliko bati mukazi yange kuba bagiire ku poliisi bamutwala aye akobe mukazi yange be batamusiba yeeka ba andi dandabe aye nakegugunga akali kano bali kwenda. Wennyukidde olunaku olwaleero nga waliwo omusajja ow'emyaka 28 ali mu kupookya n'ebiwundu era ng'ono asabye abazira kisa wamu ne gavumenti y'eggwanga Uganda okusobola okumudduukirira ng'ono kigamba okuba nti yafuna akabenje oluvannyuma omutayimbwa nagumuyita mu lubuto okutuuka mu kabina era nga tukitegeddeko nti ono mu kiseera kino ali mu kulajjanira abazira kisa babeeko engeri gye basobola okumuyamba. Omusajja ono ategerekese nga Bayina Omugisha Godwin ng'ono mutuuze ku kyalo ekiyitibwa eky'Ebukagabo ekisangibwa mu Gomba Malongo mu disitulikiti y'e Mayuge. Tukitegeddeko nti akabenje kano yakafuna ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekkumi mu bitundu eby'Ennajja bwe yali ng'agenda mu Kampala ng'ayita ku luguudo olwo kyokka ekimotoka ekya tipa namba UBM
376V ekyali kyetisse emitayimbwa kyatumiregana n'emmotoka endala namba UAT M09B era okakana ng'omutayimbwa guyise mu bantu bana kyokka ye gwe gwasinga okubanga tegukosa era ng'ono gwamutunga mu lubuto n'ogumuyitamu okutuuka mu kabina. Okusinziira ku Godwin abadde ayogezeganya mukono wa Nabassa asabye abazira kisaaba beeke engeri gye basobola okumuddookirira. Abantu abankosa wamotoka yatutomye bagezizaako okugemagana n'ife tubona engeri gye tuyambagana mu kiseera kino so babanga batusuuli kuba butimperano tubayirenga mu iddwaliro lino surgeries dona de twakola litutwaire ku sente eningi ino nga wakaali kuku n'edinde edikakolebwa singa bwobona n'ogonde eno surgery eno bagikola ekyenda bakifulumya kuluya eyo yaba surgery ng'ewayire obuti kuli ku process eyindi kaire ey'okukiyizaayo dona surgery kwayo aye emperana abatukosa boti bibagemaako